Bw'abadde aggalawo olukuŋŋaana lw'amawanga ageegattira awamu okukula okuyita mu by'obusuubuzi olwa G77 plus China ku Speak Convention Center e Munyonyo, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga ye ssentebe w'omukago guno asiimye olw'omulamwa kwe batambuliza enkuŋŋaana zino ezirambika obulungi ebigendererwa byabwe. Agambye nti ensi okukula abantu naddala abakulu balina okuba nga balina kye bakola okuyingiza ensimbi nga balina okukikolako nga bali wamu ng'omukago. All the African leaders are working on that, but we also want trade links with our other brothers from NAM and from the group of 77. That will be the other area where we cooperate. They buy from us and we buy from them. That will push prosperity of all of us. So I'm very happy on behalf of Uganda to have welcomed you here, and I thank you so much for being patient and staying for up to the end. And it is now my pleasure to declare the Group of 77 Summit and the South Summit closed. Thank you very much. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.